wano twalinawo ekizibu ky'empuliziganya. Ekizibu ky'empuliziganya ne kikwata wansi ne waggulu. Ne wabaawo ba entrepreneur abazuula ekizibu kyaffe ne baleeta amasimu mu mulembe guno ogwa Museveni. Ne balyoka batujjako service fee, si airtime, toyina kyossaako nti n'okole ki nti ninga sibu service fee. Mwabakafuna amasimu mwesiimye mutandika babawadde n'eddata ow'obwereere. Ffe twatandika amasimu ng'okwata omutwalo gumu mu kanaana. Esimu n'ogisasulira service fee. Kati otaddeko gumu kanaana kati kweri ezeeko ku mirongooti. Ogenda okulaba ng'etandika okuddamu okusomera Namulonge. Kazo twatambula ng'essimu zoogera ebyalo. Tuvudde wala. Kaakati wanoonyeza ogumu akanaana ogwa service fee. Ate awo n'olyoka onoonya ssente za airtime. N'oteekako airtime gwe yenna gw'oba osobodde. Olumu oba oli awo obudde bugenda okukyanga service fee yaweddeko nga airtime kwali. Tosobola kuba kubanga service fee takola ki? Taliiko. Omanyi lwaki ngenzeeyo? Ngenzeeyo okugamba nti entrepreneur yazuula ekizibu kyaffe n'asooka yeeramula. Ffe twamugulira ebyuma by'alina. Tusasula service fee. Oluvannyuma ennyo ng'amaze ofuna kyabadde ayagala nga ne ba competitors batandise okujja. Twasooka ne kye bayitanga Celtel. Celtel. Eyo yakeeyubulwa bw'emirundi emeka. Yabeera Celtel otyo. Neefuuka Zeyini. Neefuuka Waliidi. Wakati awo mulina erinnya lye Mubuusi. Celtel. Zeyini. Waliidi era ate ekyo Waliidi yali ndala. Waliidi labeka yali ndala baagulangula ekampani baagigula ne baamajinga. Awo ne tujjamu ki? Ne tujjamu Zeyini. Ne tujjamu Airtel. Katuli mu Airtel. Naye kubanga be baali bazudde ekyetaago ne bajja beeramula olweramula. Beeramula. Kaakati nsaba Katonda akuteekeko omwoyo we. Ofune wabeewo ekintu ky'oyingiramu nga tewaliwo omulala yakiyingiddemu. Osooke weeramule. Osooke ofune obugagga bwa Katonda. Abalala baligenda okiyingiramu nga gwe z'oyagala z'ofuna.